Margaret Namakulu yafumita bba Ivan Kasolo yali omukozi mu kampuni y'amasannyalaze ya Power Africa n'amutta oluvannyuma lw'okumusanga ng'apapeya ne mujja we mu kabuga k'e Namalere mu disitulikiti y'e Wakiso aleeteddwa mu kkooti y'e Kasangati okugasimbagana n'omulamuzi w'eddaala erisooka Julius Bolole ku musango gw'obutemu. Ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakeesa nga 7 omwezi guno nga bwe twakulaga ku kataliiko nfuufu. Yamusanze mu bbala n'omukazi omulala n'asalawo n'amufumidde ebisubi bye. Yasoose fumita oli musajja yamuvudde mabega deni n'alyoka adda ku nze wano. Kati n'abadde ndeeta akambe akalala omwami n'akayingira. Balina obujja bungi. Abamu ku b'enganda z'omugenzi bakedde kugumba ku kkooti okwerabirako ng'omusango gwa Namakula guwulirwa wabula omulamuzi n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Bano baliko ebyama ebirala bye babootodde ku Namakula nga bagamba nti abadde n'amali 2 oluvannyuma lw'omusajja ataategerekesebwa nnyagwe yasooka okuzaalamu okujjanaana n'omwana omukulu oluvannyuma lw'okulaba gataliiko nfuufu kyokka n'abategeeza nti Namakula abadde yamutegeeza nga bwe yalaze wa nnyina okukola. Baswale naddala Nazaala aswaleko okulya ebintu eby'emirundi 2. Nazaala akola atya? Nazaala aswaleko okulya emirundi 2 najja ewaka ne yeekalakasiza ewaffe akanamuzeeyi mutabani wo ndeeta obuyambi taliiwo ate essaawa eno y'omu ate yatukatutema nti omwana si waffe nga bajja n'awaka nga basaba ssente z'obuyambi obwoyo omwana gwe baatutte. Bano era balaze obweraliikirivu nti baliko n'omwana omulala ow'emyaka 2 n'ekitundu gwe baagezaako okwagala okutwala ekibaleetedde okulowooza nti naye yandiba nga si waabwe. Omwana wa myaka 2 kitundu. Naye nga omulenzi gwe baatusuulira yali wa myezi ng'eki. Lwaki baluubirira ono ng'ate ffe batuwa emyezi 3? Baba balina akakwate ng'omwana si waffe omukazi yalina okwogera naye teyayogera ziragende wasali ku poliisi n'aŋŋamba yayogera abaana alina abaana 3 omwana asooka si waffe naye ababiri era yatuma n'embabazi ku poliisi akime omwana. Namakulu atwaliddwa ku alimanda mu kkomera ly'e Kasangati okutuusa nga 29 omwezi guno wakati mu kwebwalabwala. Sharifu Sebunya yakusakidde eggulire ku lwa Bukedde TV.